Wasuuza Mr. Sozi gyewala emirimu munnange Mr. Sozi ekiboozi bannange mbadde nsirise nga muntankuula munsokoola muleeta ebibuuziboozi bannange ennaku zino ebiri ku basajja naye nga nsirise kuba omuntu gwe ngenda okunyumyako olumu amanyi okuyitirayo ku channel yo Mr. Sozi amanyi okuyitirayo era akimanyi nkufolowinga era n'eddoboozi lyange alimanyi kati simanyi bw'ogenda kukikola simanyi bw'ogenda kukikola Mr. Sozi bannange nze gwe ngenda obbanyumizaako essaawa zino ye mwami wange ye mwami wange bannange Mr. Sozi naye simanyi mukama ntaasa aleme kuwulira kibooziboozi kino Mr. Sozi omwami oyo nga nkwana nga tubeerawo myezi giigyo gitambudde ngendako ewuwe ennyumba ekyobugagga ekirimu kitanda na mufaliso byokka ne peya y'essuuka emu akamu okeeyalira akalala n'okeebikka naye nga Mr. Sozi nnyirira naye ng'olaba ennyumba gye nnyingiramu bana kyokka ng'eri ku kkubo ogamba migaati omanyi zino oluumu z'amaduuka naye ng'ate ye mwasula ku kkubo naye mukama asaasire sajja gwe tuwuliriza odiyo eno Mr. Sozi ng'omwami owange okunaaba anaaba asenya ekyo kyo ky'okunaaba situma kulwo oliye ku makya oba ate yannyamba tanaaba mazzi gookya ganyogoga neŋŋamba ontaasizza bino mbw abasajja aba bakugomeza amazzi nagamba owaaye sijja nakimumanyiiza kiraba munnaaye Mr. Sozi ng'omwami alina ppule egyo mu bulamu ebeera emu nga nnamu Mr. Sozi ppule eyo nga njirifu wakati nga Mr. Sozi nga ppule yayulika yonna nga kwegamba alinga ayambala sikaati nalinga ayambala sikaati bannange ppule emu bweti nga mu bulamu bw'ensi omusajja gy'alina natunulalingamu mukama katonda wange kiki kino ng'agyambala n'agikuba wali wiiki anange n'ogenda okumulabako namufuufu avaamu ekigundi ekisu tukira kapule kawunya banange ne wooba onaabye Mr. Sozi ng'onaaba naye ng'omaze okunaaba sitiibu n'odda mu ppule eyo obanga atanaabye ekiraba obanga atanaabye banaye Mr. Sozi ng'omusajja akyumuuka kapule ng'okatunuulira konna ku kiwato kuno kaaguba Mr. Sozi nga ntunga ppule newuziza engalo ng'ogikwata n'ogitunga naye nyamba towulira ekibooziboozi kino musajja gwe mukama avuzibe amaaso oleme kuyitirayo Mr. Sozi nga banange natunga ppule nze gw'olaba banange nga ne bw'ogigula ogenda okuddayo okumulaba nga yayulika neebuuza kiki ekiyuza zippule zino bannange kyasaamucyawa nja sinnamanya nti nina mufuula ki kyenjagala abeere ekitegeera ne mutera w'amateeka nemutera ppule ogyambala olunaku lumu making sure at least olina ppule nga 8 nagamba nze nkola safaari sibeerawo kati obudde obwo simanyi kwoza zipule simanyi kwoza biki ne mugamba omulimu gw'okola gwa buvunaanyizibwa watya ng'ogenze ku famasi y'omuntu okusapurayinga eddagala n'ovaamu ekisu ekyo ne mugamba abasawo abo olina emikwano gyabo obuvunaanyizibwa just muyimiridde munyumya ekisu ekyo kyogamba bo tebakiwulira banno b'obeera nabo mu mmotoka
b'otambula nabo mu mmotoka tebawulira kisu. Mr. Sozi, nakola omulimu okumugyamu omuntu talina kuba na puleemu mu nsi eno. Omuntu olina okuba ne pule ng'okyusa. Ali naawe yali mutono Mr. Sozi naye yagejja kati alina kwambala ziri za extra large. Kati enzibu za kulaba pule gy'ayambala emu ya mitwalo ebiri zipule z'ayambala ezimutuuka ezo. Kiraba munnaye nagenda nkimusomesa ekyanyamba yayiga n'amanya omuntu gwe nnina ono muyonjo n'agula ku zipule okusenyaasenya okyokunaaba ekyo kyo tiiki si complaininga naye okunaaba nga ogenda kudda mu kintu ekimu ekikyafu kiba tekikola makulu. Kiraba okusenyaasenya anaaba ebyo byo nga si okumwamwa mabira amusala ebyo byo mujjumbize ebyo byo nga obugundi bwe obunafu bwe bwali bukugula zipule pule emu bweti nga nayo njirifu. Lumu nno yafuna accident yankubira essimu ng'afuna accident abano nno ebyo twali tukyedeetinga naye na right emuleka olwogenda naye maaso naye nagamba kangume kuono kamwefuulire kyenjagala era ddawo naawe obujulizi nagamba gwe wanfuula kyendi kitegeera wanfuula kyoyagala mbeere okitegeera munnange saamuleka yadde nkunyumiza omwagenda afuna accident nagamba oba yali atambula oba baali ku booda kati awo yali amaze okumpasa twabeera mu courtship emyaka 5 kitegeera mu myaka eno omwaka ogwokutaano ne twewasa kati mba ndi lubuto ngenza mu kyalo okuzaala kati ate mu kumpasa awo obwavu ne bugenda ne buba bungi Mr. Sozi obwavu ne buba bungi nga bw'okiwulira bano obwavu bwali bungi Mr. Sozi natunga zipulenze natunga era we bujulizi balalaga mutuufu mukyala wanfumiikiriza Mr. Sozi obwavu bwali bungi ng'omanyi okukuba pule ebiraka omanyi okukuba pule ebiraka Mr. Sozi bwe ndya ku ssente bannange esaanidde enziri nagumiikiriza Mr. Sozi agenda afuna accident Mr. Sozi empale eyulika empale yennyini trouser egenda eyulika we yakinyamba nfunye accident empale eyulisa akabina nze omutima gwaddukira ku pule ey'omunda omutima gwaddukira ku pule ey'omunda ne ŋŋamba maama empale eyulise yonna pule ey'omunda oba babadde mu pule eki oba sikaati pule ebisasa biri mu nsi muno bannange butuufu mulimu abantu nga bw'oli bw'aba mwetegefu okuyiga tomuleka omubuulira pozi oli ng'omaze laba nti ye tajja kuyiga awo oli waddembe okumuleka naye omuntu obanga omwagadde n'omubuulira ekintu n'akutegeera osobola omufuula kyoyagala gwe nga gwe kyoyagala omuntu abeere kitegeera nze kye nakola namweyonjeza ne mmufuula kyenjagala abeere era bw'ali munnange yayiga tule kati akyusankyuse tule zo kati azikyusa bukyusa tewali buzibu munnaaye kati mwebulira kyenjagala naye Mr. Sozi nzijjayo mu kamooli nze sibataka kuba kiwooziwoozi kino naye ne ŋŋamba gamba nyumizeeko nagaana dda omuntu denyumyako folowawo nno munnaaye naye munsabire bw'atabiwulire obufumbo ne bufa bw'atabiwulire obufumbo ne bunfaako
bannaye ekasozi yeebyo yeeyo wange yalina puleemu naye nga pulesikaati munnange naye nze abakazi bagamba munno osobola omweyongeza osobola omwefuulira bw'aba alimu akatiko era nga naye ng'ayagala okuyiga osobola omufuula ky'oyagala aliwo okitegeeza kuba nze nateberezaamu musajja yasoma alina omulimu gwa bbeeyi agera amadagala mu mafamasi malwaliro okiraba alina puleemu mutuufu kale embeera it was too much nze kankubuulire ebyo munaye era bulungi